Alien skin anjagaza ki? Alien skin anjagaza ki? Munyambe following omusango guno omwana wange anumye. Mbo waliwo omuntu yafiiridde mulago ate nga bu video babukwatidde uwe efo ky'omutula mu ddwaliro banoonya kimenke. Waliwo omu ku baana ba Fangoni akwatiddwa ku Fangoni ng'ali muteeka wansi wa kapeti w'emmotoka ya Alien Skin gye bayita Ford Alien Skin gy'avuga ng'ali mu kuteekayo essasi. Tukoze tutya okwawula Bobi Wine ku baavu banne buli mutemu ne bamugjayo ne bagamba mmwe tugenda bawo omulimu nga ne bw'okola omusango gwonna ne bw'otemula omuntu kazito otuyamba okulwanyisa Kyagulanyi. Bintu bya Alien Skin okugamba nti yenyigidde mu butemu wamu n'okubeera nti omu ku bavubuka ababadde aba Fangoni amanyiddwa nga UG top dancer yavudde mu bulamu obw'ensi eno wabula nga kiva ku Alien Skin okuba nti ye yalagidde n'akubwa ku nkuba eyamutuusizza okuba nga ava mu bulamu obw'ensi eno byandibanga biwanvu bigazi era nga bisukka ku kye tuyinza okuba nga tulaba amaaso gaffe bye galaba wabula sigala ku vidiyo eno bingi bye twandiba nti tugenda kusumulula oba okubeera nga tulimaalima okujjayo n'okwetegereza. Alien Skin lwe yasembye okuba nga alabwako mu public ku Kivulu yabadde kololo wabula mwana mulenzi bw'omwetegereza endabika gye yabadde alabika teyabadde ya muntu asobola kuba nga ali fine obwedda yeewunise era omulaba awo yabadde ayogera ne mwana mulenzi Eddie Kenzo oluvannyuma n'akola okulangirira okwabadde okwenjawulo we yagambidde nti ye nga Alien Skin yegasse ku kibiina ekiri mu bufuzi eky'eggwanga ky'oyinza okuyita the NRM. Tukube national anthem muzeeyi akyaliwo muzeeyi nkulamusiza nze mbadde manya ayiseemu dda kitegera tugenda bakwatanga bajento ebisoose tetubibala tekayo national anthem leero nnyingidde NRM. Ye mwana mulenzi Alien Skin show gye yasembye okuba nga akola yabadde azze wali ekololo President Museveni we yabadde ku nomination rally oba okubeera nga yeeyozayoza olw'okunominating bw'akakiiko k'ebyokulonda the Electoral Commission. Alien Skin n'agamba nti afuuse wa NRM Lukungwe wabula wakati nga Alien Skin ali ku stage era ng'akola byonna bye yakoze ne performance yonna ate side eno omukulu omwogezi wa police Patrick Onyango yabadde annyonnyola ebitundu 10 ku kinne waakyo nga mwana mulenzi Alien Skin bwali omutemu oba bwe yenyigidde mu butemu wamu n'abaana aba Fangoni. Kati sooka owulirize ebyayogeddwa omukulu Patrick Onyango. Nkugambye vidiyo eno tugenda kutambula ddakiika ku ddakiika tovaawo weetegereze. Omusango gye tulina wano madda okutta omuntu madda. Twatuze ku Fangoni ne bazijjako sound ne bazijjako simu. Simu yo kunkuba simu kikaaki Samsung. Kibaddewo mu bitundu bya Kizungu zone awo mu Luwafu parish ya Luwafu mu Makindye division wano mu Kampala nga 22 omwezi guno mwaka guno poliisi basobola okufuna amawulire nga amawulire gano galaga nti omwami gwe bayita Namuwaya Wilfred oluusi yeeyita top dancer yali ali ku group ya Fancon Forest. Group eno ya mwami Patrick Mulwana oluusi yeeyita Alien Skin anti bamukuba oluvannyuma nafa yafiira mu ddwaliro jo nga 22 omwezi guno omwaka guno ssaawa nga 3 ku makya ez'okumakya eri Mulago. Wakati nga omukulu Patrick Onyango ku lwa poliisi akakasiza nti omusango gwabadde guteereddwawo gwabadde musango gwa butemu giyite mada
egyo gye gimu ku misango emikambwe nti we guba gukuteereddwako ne bw'otwalibwa butwalibwa mu kkooti. Okusindikibwa kwa limanda okumalayo akabanga si kintu ekiwulikikanga ekizibu ennyo. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Alien Skin n'abalala, oyo Eby'Okutta, mwana mulenzi amanyiddwa nga Komanda Mudogo, si yeyeka. Mwana mulenzi omulala amanyiddwa nga Isima Mijagululo wamu n'abalala. Bano bonna nga basajja ababeera ku security ya mwana mulenzi Alien Skin n'okubeera nti bamubugiriza n'okumuwa security buli wabadda. Bonna amanya gaabwe gakooneddwako era nga poliisi egamba nti omuyiggo gwa bano yabadde gutandise. Okufa kw'omugenzi waliwo gwe bayita Komanda Mudogo, waliwo omulala gwe bayita Eby'Okutta ne Mijagulo Katabo. Tubeetaaga mu kiseera kino tuli mu muyigo ey'okubalondola ne Mwami Patrick Mulwana oluusi yeeyita Alien Skin, naye tumwetaaga. Lwaki yalagira abavubuka be okubona omwana paaka okutuuka okufa. Oluvannyuma lw'ebigambo by'omwogezi wa poliisi omukulu Patrick Onyango, Alien Skin yategedde butegeezi nti amaziga ku Fango nigalabika gatandise era ayina live gy'akoze ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero lunaku lwakuna, ennaku zomwe ziri 25 Septemba omwaka 2025. Tugenda kubanga tuyita kannemu kanabbiri mu bigambo bya Alien Skin. Ono avuddeyo n'agumya abafango ni bonna n'abagamba nti bannange akaseera ke tuyingiddemu amaziga gabeere matono, newankubadde ng'okugenda kwange okunyolwa kugenda kuba kungi ebitenkanika. Amaziga gabe matono naye nga okuvaawo kwange kwalibaawo okunyolwa. Isimu ku vibe ya ddala buli mugi yali yagadde etalimu edit ekiraga ne bwe tulikola kitebalisiima. Wano omuntu atali muyimbi akunooma nabuze ndo ng'okiwanire akanava tekawulira ngombineze ekyamazima kati mabafango nikamba buli ekino nze nakuba embali amaanyi ne gansukkako nze ntabolo lumu ne ngamba neddala yinze mani yinze kimeeke naye nakuba embali amaanyi ne gansukkako ntuuka ne bunako n'ensuubula ne ngamba bannange endowooza kangi tekisobola kuba nti n'endongo eweddeyo bwejje nayo nga waggulu bizibu ate nga siyo nali njaga nze najjanjaga capital $8,000,000. Era abafani bawoza ate okwagala mpaka kuwulira Bobi buno bwe Bobi bwe mpulidde bameni mundeke abasobodde abasobodde okuyitayo emmanju ndi bayimbira mpola mu nkokoto wakiri nadda online shows sedda Akira Alien Skin wano yaddiddemu ekibuuzo ekyabadde ku mimwa gy'abantu bonna. Ekibuuzo ekyokuba nti omwogezi wa poliisi yayogedde ku kyokubanga Alien Skin yeenyigidde mu butemu. Mwana mulenzi ono yavuddeyo n'ayogera lunye ku nsonga ekwatagana ne UG top dancer. Alien Skin naye kennyini wakati nga bamugamba nti yeenyigidde mu butemu buno naye ayina bibuuzo bingi. Yebuuza nti omuntu eyafiiridde e Mulago ate kijja kitya nti ye yali mu kunoonyezebwa mu kaseera kano na byonna. Kwegamba naye bikyamusobedde abyebuuza kijja kitya nga ye yasongeddwamu olunwe ku nfa yonna. Mali muwadde ku ssente zammwe sente ndo sizaagala naye gwe omuntu watuuka otuuka kweyo levo nga bakikoze baneno bamamundu bano kuba badde n'amamundu mu mmotoka kiba kitegeeza pulogulaamu eno nnene. Akuba ddogo wange wano ne beekwata vidiyo ne bakituweereza ne bapositinga nomanyi bwe bamanyiddwa ne bali mu kunoonyereza evidence mbu waliwo omuntu yafiiridde Mulago ate nga bu vidiyo babukwatidde wuwe kifo ky'omutula mu ddwaliro banoonya kimenke kyokka vidiyo zibalimu bobenya bakuba abantu abo tebananoonyereza. Tulwanagana naki ate nga tewali kulwanagana
zino nakebera emirimu mingi nnyo ngamba ngenyina n'okusindika amaanyi ngamba kambere mu ndongo yagisobola nga mmanyi munnange bya happiness namwe mwine ebyakyomuze naye byaffe birala kino kisusse kino kisusse bigambo bya mwana mulenzi Alien Skin. Kati wakati nga tuli awo waliwo emboozi ey'omukutu omugatta bantu gu WhatsApp ebadde etambula ng'eraga nga mwana mulenzi Yugi top dancer kati omugenzi awumule mirembe alina omuntu gwe yabadde awandikira WhatsApp message ow'okufangoni wabula message eno etambuzibwa the authenticity is at stake. Message ene egamba bweti Guy agamba nti Denny, the men who beat me came in the morning and told me to say it was Fangon who beat me so they could give me treatment and money. But after I said that, they didn't give me anything. They just left me here. Now, my dear, I don't know what to do. I'm so much in pain. Kadinga yabadde laga nti mwana mulenzi Yugi top dancer yawandikidde ayitibwa Denny ngamugamba nti abasajja abazze ku makya ne bamugamba agambe nti Fangoni ye yamukubye basobole okuba nti nno bamuwa treatment ne ssente wabula nti we yayogedde ebyo tebalina kye bamuwadde bamulesse bulessaawo ng'ali mu bulumi ne beeyongerayo kati ng'agamba tamanyi kyakukola. Eyo message ya WhatsApp eri mu kwetooloola emitimbagano okuva mwana mulenzi Yugi top dancer lwe yafudde. Kati Alien Skin ate mu bimu ku byayogera agamba nti waliwo abantu abajjewwe n'abali akawaani nga nabo bayinza okuba nti bajja gyali nga balina ebigendererwa eby'enjawulo. Abajjewange nabali ekiwaani nze nabala nnyo ningamba temulwanagana muntu yenna bakyesaagala kubeera na bbanja ebyokulwanalwanamu bya vibe nga n'esente zitulimi ofuna nze mwe mulabe wange bwavu era nfubanyi bameni bange obajjamu embeereri ya adweya ate mbateekemu eno embeera y'okunoonya sente. Omulabe waffe bwavu, omulabe waffe ali invisible, si muntu kuba ne bwolwanagana n'omuntu togenda mukwata ate muki togenda mukwata mu nsawo. Gurupu zibeerawo aboolaba abalwanyisa gurupu ino Fangoni n'ekigurupu be batemu abagala okunzita kyova balina be bapointingamu ono gwe batya ono gwe batya ono gwe batya yatusibyeko oyo kimenke sinti no be babogera nga bakulimino Alien wejjeeko eggaali wejjeeko eggaali eggaali ekuumanzi kyogamba nze nfuna nnyo sente nyingi tino kambe n'abantu baba na 2 oba 3 buli ke tufunye tugabanaako gamba nze nange sinabye nkozesa sente notuuka n'ogamba percentage bwekiti bati abo nze singa nafadda kati nze bansindikako abandiganga nakakuba olimba olwazo. Gambye nti emboozi eno tugende emabega bwe tudde mu maaso just kwetegereza ebimu ku ebyo Alien Skin byanyumyako wali nga atandika watuuse embeera weetabuse n'okuteekebwako ogwa mada na byonna. Kati wakati nga bigenda mu maaso ensonga ya Alien Skin okumugamba nti yeenyigidde mu butemu erabika nga egaziwa bugazi mu bitundu by'ebugisu eyo side ez'ebugisu. Mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Yugi top dancer gy'abadde ava. Kati balina campaign gye batandise ku social media bagambye nti tujja say no to Alien Skin's violence, no more performing in Eastern Uganda. Wanje wuliriza bagamba nti we want justice, we condemn the injustice and violence caused by Alien Skin and Fangon Forest team. RIP Yugi top dancer aka Nam King. Kati abaana ba Eastern abamu batandise campaign egamba nti Alien Skin mutemu
era baagala obwenkanya oba nfuna bulungi era ne bagamba nti Alien Skin tagenda kuddamu ku performinga mu Eastern Uganda okujjako nga bafunye obwenkanya bwa Yugi Top Dancer. Ngenda kuzannyira akatambi kano wabula njagala amaaso go gabe nga geetegereza nnyo. Kana akatambi ke kagambibwa mbu ono akaaba mu kkoye maama wa Yugi Top Dancer. Wabula akatambi kano banange maama bw'akaaba bw'ati oba bw'agezaako kukola ng'okukaaba amaliriza atambula n'ava mu vidiyo wabula wabaawo okusirika okusayidi ye. N'abali mu katambi kano the language oba body language abamu batandise ogikwesyoninga. Sooka olabe Alien Skin anjagaza ki? Alien Skin anjagaza ki? Munyambe following omusango guno omwana wange anumye. Mwana wange anumye njagala justice banange tebasobola kumutanga enkoko. Mwana wange basenge enkoko. Mwana wange anumye nnyo. Embeera y'obwetyo bwerabise munange etusobodde kumubikula lwasonga akasana kangi eddagala liba ligenda kumugwako naye ng'embeera bwetyo bwerabise mwami tengetenge bwe bityo bwe bite tunabamufulumya we tunamufulumize wabweru tugenda kuwulira buli kimu ekigenda mu maaso. Nze muganda wa Top Dancer abeera akyayogera then waliwo omuwala ayingira mu katambi alinga like awerezebwa nti yingira wali n'ayingira mu katambi. Kati omuwala ono bw'ayingira mu katambi maama alekeraawo okukaaba n'atambula n'ava mu katambi. Then oli omuwala n'atandika okwogera. Ke katambi aka kabadde kaweerezebwa. Kati emboozi eno ey'abasaidi ba Yugi Top Dancer oba abamu ku bajulizi abaabaddewo nga Yugi Top Dancer afa yakoleddwa omukutu ogwa Spark TV. Programu eyo emanyiddwa nga Daily Soup. Era nga ze vidiyo ze ngenda okweyambisa ewaddako. Abali mu kwogera n'okuwa obujulizi balina engeri gye baasibiddwa oba gye bambadde zi masiki ez'enjawulo n'okuba nga beebisse amaaso n'obwenyi nti tosobola kutegeera baani bano bali mu kuwa bujulizi. Ekyo kye kisooka ogenda kubalaba. Wabula wuliriza nnyo vidiyo ze ngenda okuzannya nti abamu boogera ate waliwo abali mu kubasindikamu obubaka abatali ku kamera. Ekintu kino nakyo kyagetinze a lot of questioning ku nzija gye kyabaddewo. Sooka owulirize abawa obujulizi oba ba witnesses ku byabaddewo nga Yugi Top Dancer obulamu bw'ensi eno abwabulira bambi. Kirala bwava ku TikTok bagimusaba mbusimanya agibaguze n'agaana. Baali baagala bamuwemu akakadde kamu n'ekitundu ye n'abagamba ayagala miliyoni mmeka 2. Kati n'obusungu buli ku TikTok ne baŋŋamba n'ekirala waliwo engatto simanya ya Timbaland mu fangoni gye baamuwa ng'ate akola ki ng'akutte gundi ne bakola ne bamugamba ne baŋŋamba mbu bamuwa engatto ya Timbaland mu fangoni bino bye yali abazinira ne bamala ate ne bamugamba Timbaland bagyagala mbu Timbaland eyo nayo ye yamuviiriddeko kola ki okufa ye yamukubizza bagimuwa ng'ate agenda n'akola nga tebamusasula. Yoyo babo oyo alinga omuzungu yagamba ye yamukuba nga ne Alien Skin ali wali atudde nga mbuuza lwaki tokyankolera. Bantu ababadde bawa obujulizi akatambi ako kenvuddeko osobola okukazaayo emabega ku vidiyo eno n'oddamu n'okawuliriza. Wanje atotola agamba nti obuzibu bwavudde ku TikTok. Wabula ate bwamala agamba nti obuzibu bwavudde ku ngatto eya Timbaland. Bwamaliriza
bw'aba ayogera agamba ne baŋŋamba n'ekirala ekitegeza nti byayogera alinga agamba nti baabimugambye kuba annyonnyola agamba ne baŋŋamba n'ekirala wakati ng'ayogera waliwo omukadde amugamba nti yongeza ku ddoboozi then n'ayogera ku microphone ng'akuba akaama lwakuba te microphone w'ogikubirako akaama oba era owulirwa n'agamba nti wulira jjajja osobola okka vidiyo ako okaddamu n'okapuleyinga n'okawulira mbadde nze nkyayogera ku bawitness waliwo omulala omukadde ndowooza ate y'oli jjajja gwe badde bagaa nti wulira jjajja naye yawadde obujulizi bwe ku byonna ebyabaddewo wabula yabadde yeebisse ekifaananyi ekya King Saha era ye obwedda ayogera ali mabega waakyo. King Saha yamba omwana oyo abantu b'omwana oyo kubanga twagenza okuwuliza mayiti bagitutte ku ssaawa nga 4 twagenza okuwulira nga mayiti ow'emmotoka yabeekyangiddeko mayiti n'abagiiramu mu kkubo twabagambye bakyuse bakomewo tuddemu enkeera tusonde ssente ezigenda okukola ki okubatwala okiwulira era abamanyi ku butambi bw'omwana oyo njagala mugende nga mumunoonya bwe mutalabe nga omwana ono asiimuula King Saha asiimuula King Saha bigambo by'omu ku bajulizi ababaddewo nga Yogi top dancer afa n'ebyaddiridde wabula bwe bagamba ekyokusiimuula King Saha bw'oba walabye vidiyo eyasoose gye nakoze ku Alien Skin na byonna ebiri mu kugenda maaso wano ku YouTube channel y'Agaliwo nakuteereddeyo akatambi nga Gayo oyo teyasiimuula kifaananyi kya King Saha kyokka n'ekifaananyi kya Alien Skin yakisiimuulako omulundi ogutali gumu mu videos ez'enjawulo ekitegeeza nti bwe baba abayimbi bonna babadde ba artist be. Katugende ew'omujulizi ono omulala era yakwatiddwa ba Spark TV Daily Soup. Ono ye ebigambo obwedda byayogera yabadde obwedda ayogera atamwa ku kyonna wabula ng'ate alaga nti yabaddewo soko owulirize. Omwana ono abadde mutuuze waffe wa muno mu Mpomba zooni era nga talina buzibu akeera n'akuba ebidongo bye n'agenda n'akola emirimu gye. Naye twali tuli awo ssaawa zaalinga 2:10 za misana ez'akawungeezi omwana najja ng'ayavula nga boda emutusuulidde ne tumukwata ne tumuyingiza kuba abadde asula ku kalina ya Mpomba Chairman. Omwana oyo ne tumubuuza obadde ki n'agamba mbadde nva Makindye nga nva Kola boda nenekiika gundi emmotoka nekiika mu maaso neŋŋamba jangu watuvaamu tokyatukolera. Yali ayogera ng'omukasi kamusike ng'obulamu butono. Abiyiwagaliwo njagala owulirize omuntu gwe baleese okuwa obujulizi nga n'ebigambo byayogerako abikakasa bulungi. Kano kengenda okuddamu okuzannyira kawulirize bulungi. Agamba nti twali tuli awo nga naye yaliwo wabula tamanyi budde bwe baaliwo. Twali tuli awo ssaawa zaalinga 2:10 za misana ez'akawungeezi omwana najja batadde ku TV okuwa obujulizi era nga naye yagambye nti muteeke wano kamera nze omu kubamanyi ebyabaddewo. Agamba nti yabaddewo wabula omwana bamuleeta ssaawa 2 ne bamugamba emabega nti si ssaawa 2 naga 10 bw'aba agamba 10 ate ne bamugamba nagamba ez'emisana kolinedda obudde obwakawungeezi. Era ono yennyini omujulizi agamba nti yabuuzwa omugenzi ekitundu gye yava takikakasa ate sima bwe bamuddamu ne bamwongera ebigambo mu background. Omwana oyo ne tumubuuza obadde ki n'agamba mbadde nva Makindye nga nva Kola boda nenekiika gundi emmotoka nekiika mu maaso neŋŋamba jangu. Balabye akatambi k'omugenzi ke nazannye ku YouTube channel y'Agaliwo. Omugenzi yagamba nti baamusanga mu Ndeeba
ono gwe baleese okuwa obujulizi ekitundu ayogedde kirala katale naali mu background naye ekitundu abadde amuwa kirala kyekabowa ebintu bya Alien Skin okugamba nti yenyigidde mu butemu wamu n'abaana ba Fangon byongedde okuleeta obukaawu era bitandise okusensera mu bantu eyo mu downtown. Kino kyalabikidde mu bigambo ebyayogeddwa abantu mu audience oba abantu abadde bazze mu lukuŋŋaano lwakubiddwa omukulembeze wa NUP Bobi Wine ennateete. Bobi Wine we yabadde ayogera kubamu ku bantu abaleetebwa ne bafuuka abatemu n'ebiringa ebyo okumulwanyisa abantu obwedda bonna olwogobe n'erinnya lye bakaaba nga boogera ku Alien Skin. Soko owulirize era weetegereze. Tukoze tutya okwawula Bobi Wine ku baavu banne buli mutemu ne bamugjayo ne bagamba mmwe tugenda bawa omulimu nga ne bw'okola omusango gwonna ne bw'otemula omuntu kasita otuyamba okulwanyisa Kyagulanyi. Ne bateekawo ekintu kye baatuuma ghetto structure. Tebamanyi na ghetto kye kitegeeza. Era ne bakozesa abo abayaaye ne bakuŋŋanya n'ebigurupu by'ababbi nga bwe mwabalaba bwe bagenda bakuba abantu Museveni lwe yeewandiisa nga bwe mbalaba bagenda tibatemula abantu nga bwe mwabalaba bwe bagenda mu lubiri lwa Beene nga bwe mubalaba bulijjo ne babakozesa ne babagamba ne bwe mukola omusango gwonna kasita mulwanyisa Kyagulanyi babakuŋŋanyiza mwabalabye nga bali ku TikTok batiisatiisa abantu nti tebajja wano bajja bakuba batunula kyekiri wano. Gamba muno akuliraanye nti waggulu eyo waliyo Katonda. Gamba muno nti waggulu eyo waliyo Katonda. Mu bigambo Bobi Wine bye yayogeddeko yayogedde ku kyokuba nti abasajja baateekawo ghetto structure. Wuliriza bulungi. Ghetto structure Bobi Wine gye yeemulugunyizaako Alien Skin yagyemulugunyaako ennaku 2 emabega mu posti gy'olaba. Alien Skin yennyini yakola posti nga yeemulugunya ku ghetto structure era ng'agamba nti there is a group of hooligans self-styled mafia wannabes led by a certain individual operating under the guise of the NRM ghetto structure. Ate Bobi Wine we yavuddeyo naye yabadde agyogerako wabula ate wano ababadde mu audience oluno nga balusonga mwani mu Alien Skin dhonga ne Alien Skin ghetto structure agikaaba agamba nti mulimu abantu abatali batuufu era abazze balumbagana Fangoni n'abaana ba Alien Skin ku Fangoni. In fact post eno bweggwa Balaam Bargahari minister Atenyi yavaayo n'agamba nti obumenyi bw'amateeka bususse era n'agamba n'okugamba nti memba wa Fangon owa Alien yalumbiddwa ba Islander. Ba Islander wano baboogera ku Leon Island. Leon Island eya Dr. Jose Chameleone era omukulu Balaam n'akoola director CID wamuno wa crime intelligence basitukiremu bakole okunoonyereza n'okukwata bonna abaali beenyigidde mu bumenyi bw'amateeka buno. Wabula Balaam bw'amaliriza Dr. Jose Chameleone akola tweet naye eyiye ng'agamba nti Balaam, in a recent tweet you have condemned gang violence and further pointed figures to the innocent. I have personally been intimidated but resorted to silence. Now evidently here is a public outcry. This must stop, and now police Uganda, Alien Skin, Bebe Cool. Jose Chameleone n'akola tweet ng'eyanukula Balaam ng'amugamba nti Balaam wajje n'oyogera ku bumenyi bw'amateeka ne zigganga wabula ate n'osonga ennwe mu bantu abatabiriimu oba abatalina musango. Jjukira Balaam yayogera ku Leon Island ya Chameleone ng'agamba nti ye yali ekubye gayi wa Alien Skin
kati Chameleone bw'akola tweet naye yagikoze mu ngeri ya defense n'agamba nti naye kennyini nga Chameleone alumbiddwa enfunda eziwera wabula n'asirika. Kati Chameleone n'agamba nti naye asabirira gganga zikome wabula Chameleone ku post eno n'ataaginga Alien Skin n'ataagingako Bebe Cool n'ataagingako ne polisi ya Uganda. Oba tuli ffenna ndowooza tuli ffenna tosobola kuba video ng'ogituuse wano nga tuli nange okitegeera. Twabadde tuli awo olunaku lw'eggulo ku Fangoni essasi seekisosonkole ky'essasi essasi ne lisangibwa mu mmotoka ya Alien Skin. And this is the news that was given to us by one Aluga Media, a certified source straight from Fangoni. Okay, breaking news. Waliwo omu ku baana ba Fangoni akwatiddwa ku Fangoni ng'ali muteeka wansi wa kapeti w'emmotoka ya Alien Skin gye bayita Ford Alien Skin gy'avuga ng'ali mu kuteekayo essasi sekisosonkole wabula essasi. Mission ebadde accomplished, kyamukisa mulungi bamusanze ali mu kuzzaawo olugi. Emmotoka eno tekkirizibwa kuggulwa muntu atagivuga oba Alien Skin yennyini wano bamukwatidde. Okusinziira ku information gye n'akafuna agamba nti bamutisiza ngera abamuwadde essasi mumuteekayo bamusuubiza ebintu bingi nnyo ne bamugamba n'okumugamba singa takikola bajja kumwettira bo bennyini. Omwana ono akwatiddwa n'atwalibwa ku poliisi. Kyamukisa mubi ebifaananyi byampadde sobola kwaniviringa feesi ye. Kino ekintu kikyali kinene nnyo okusinziira nga bwe tukiraba. Kikyali kinene nnyo. Jjukira waliwo allegations eza nti bagamba Alien Skin mbu yasse omwana. Nawe ate bwebakutte ng'ateeka essasi wansi w'emmotoka ye eya Ford Raptor. Ono ayogedde bw'ati nti nno waliwo abamuwadde essasi nga bavuga emmotoka ya black. Emmotoka teriko number plate. Naye babadde mu mmotoka nga balinamu n'amamundu. Ne bamugamba n'ayogeza. Ambye bw'owuliranga eggulire lyonna eriva ku Fangoni Forest wabula ng'omuntu alikuwa bamuyita Luga Media tobangamu n'enkenyera yonna eryo eggulire liba tuufu nnyo kasita liba nti ebyogerebwa bikwata ku Fangoni ne Alien Skin. Munnange n'entaayi teyasaze Alien Skin nga wuno ku live wabula Alien Skin okujja ku live eno Alien Skin teyagenze mu kamera wabula yataddeko kamera n'alaga essasi lino eryogerebwako era alina ebigambo bye yagasseeko ebikwatagana ku ssasi lino. Here is Alien Skin for you. Kisuse bameni kisuse era balese sosonkole ky'essasi badogade honesty gamba mwana ambuuza obwongira mu Fangoni nti ye twali sosonkole kino butasukka leero kiriko enamba 811 kati polisi bemanya bisosonkole baako bibaako enamba etandikirawo obujulizi obusooka bwewo 811 eno wansi waliwo budashi bubiri nga 101. Abamuzira batumira siraba 811 tegera tufiye okubeera open nammwe okwatagana bulungi tulina obutamenya mateeka n'amateeka oba gegafu bamenya amateeka deni mumpe ku ssente nange mbamenya amateeka nange nsobola. Wakati nga mwana mlezi Alien Skin agamba nti wekituuka ku kumenya amateeka asobolera ddala okugamenya wabula olumu asalawo n'akireka bulesi. Alien Skin agamba nti abantu abamusojja ku luwonzi amazima gali nti olumu balemererwa okumutuukako wabula nga option gye basigaza yakubanga balumba baana be aba Fangoni. Abantu bano tebamanyi bulebera likivu tuba nabo
nga fani wafunye ekizibu. Yes. Ate nga nawe kimukoze osobola omukuba. Omanyi amagezi g'abanafu we gakoma. Omuntu amanyi tagenda kutocalinga gwe ali nakimanyi tagenda kutuukako. Yes. Yajja kuba emmotoka y'amayinja ezange nazaasadda. Ajja kwagala ogenda ewe tumanyiyo. Kitegeeza nno mugenda ku inciting violence. Bive mu kuyimba bino bituuke efuuke koloddiwo. Kino abagamba nti mugenda kulaba ku kitabaniga kubanga chance nene nnyo. Bw'obanga oli mukkiriza kati nze siri munaddiini. Netozolo yange nteekateeka za Katonda. Yeah. Singa Katonda yali tayagala mbeere artist n'alibadde Kasiru. Kasajja gwe wana. Kubabo nze kinfulo wakabi bigambo kyokka naye byoyogera. Nolowooza nze naawe agenda memory card. Bw'obooza Katonda namuwaayo. Lwaki gwagala nafuje ku kyempera kyensi. Ono nno Alien Skin oluvannyuma lw'okwogera ku bantu abamulumbagana nga ba inciting violence wabula nga bayita mu baana be abafango yatandise okuba ng'akola okukaaba okw'okwegayirira balekeraawo okuba nti bakuba abaana be bano era abamulumba abagamba nti at least bayimbe. Agamba nti agezezzaako n'okuba ng'akontakitinga baafande wano na wali wabula olumu nga buteerere. Mulekerawo okuba bafaani baffe. Muyimbe. Mulekerawo okuba bafaani bange. Na vidiyo endala zindabye. Mama naye ddala kino kiki? Nkontakitingako ku baafande. Tuli ku ground eri tebabimanya. Naye kuno ku internet kwebiri. Bwe tomanyi kikigenda kutuukawo. Nkyaliwo. Nekijja kuyambako okulaba ku side entuufu. Nze kyaliwo nnyo. Sigenda kukkirizibwa kukwatibwa. Twensire kuli mino. Ate sigenda kwekweka. Naye posti ginateekayo ennaku ebbiri lwaki mukuggwako. Ate era gaffe tunoonyezebwa. Kywa posti yange temwagirabye. Munoonyeza kunze ya posti nze. Ngaye ne video zirimu abantu. Oba mwagana ffe tusiwuke empisa. Ate twandike kwetema mulooze tuli muganga wo. Siri muganga wo eno ganga yange yina bino bandi yange kuru. Fango ni kuru ya mbali. Kainwanagana nti ate ne nabatalina n'omuntu talina luyimba. Gono tolimba n'ensuuluulu. Mulenzi Alien Skin wano yakoze obubaka akatono bukaabye n'abafango ni bonna abamugoberera wamu n'okumwagala ennyo. Wana mulenzi yakoze obubaka ng'alinga alaama n'okulaama. Yagambye nti kyonna ekimutuukako oba kyonna ekimutuukangako abalabe be mmwe abafango ne mumanyi bulungi abalabe be nammwe musitukanga temusirikanga. Naye ekyo kyonna ekituukako muteekangawo embeera. Omulaba musobodde. Enkambwe ennyo eya justice. Kyonna kyonna ekintuukangako abalabe bange mubamanyi. Mubalaba. Kye bantuusangako mukikubisangamu. Ali basobodde. Kitegeera. Wagwe tomanyi. Sifiya. Ate ovuwo totyanga mulabewo ne wabanga muto. Mufuna. Ate totanga kibenga tonakike n'ennyandusu kino ekintu kino nkirindidde ebbanga. Era nakyetegekera dda. Sina mu likodi yonna sina mu. Wakati Alien Skin ng'ayogera eddoboozi lyayongedde okugenda nga lisalika ne sekusalika yenna ekyabadde kiraga nti musajja wa Katonda byabadde bimuyinze. Amaanyi nga gatandise okumukeewa ku bubaka bwe yabadde aweereza. Agamba n'okugamba nti ye nga Alien Skin abasinga mu mulanga bwereere. Amazima amatuufu talina criminal record yonna oba talina woyinza gamba nti yakola misango gino nagiri mu bbanga ly'amaze ng'aweereza bannayuganda mu nsiike ey'omuziki oba okuyimba. Era nakyetegekera dda. Sina mu likodi yonna sina mu criminal record mu kaalya yange. Mulenzi Alien Skin
mu kwogera kwe agamba amazima gali nti singa n'okufa yafa dda era nti ekituufu abasajja baatya nnyo era nga n'okumutya bamutya ne sekutya yenna agamba nti entalo z'enno ng'abasajja baazimutandisa yakatandika. Alien Skin agamba nti muyinza okuba mumulaba nga ali happy yonna gy'abadde atambulira naye amazima essanyu talikombangako buukya ayingira ndongo. Batya abo nze singa nafa dda kati nze bansindikako bandiganga nakakuba olimba olwasooka awo mbozi enkola lutonkaka nyimba nga 3 awo nga sinamala kukuba sityaddenja tandikira entalo z'endongo lwakuba namanya nti bizinesi gyenzemu bwetyo mbagamba bituufu sifunanga kusanyuka kyanga ntandika kuyimba kati bwobola ebifaananyi byange bikadde ate eddako nali munene osinga kati empale tezikyantuuka kyokka abandi bannange abalala bwakuba yiti mu myezi 3 aba munene nga taddeko n'amatama gwebuuze lwaki nze sigejja mwana. Kale ensonga zikyali nzibuzibu. Oyo gwe bayita mwana mulenzi Babu bwenkebeddeko ku mukutu gwe ogwa TikTok yasemba okubanga ateekayo post ennaku 2 emabega era n'agamba nti it is just a matter of time Team Babu Fangon Forest Kabaga Boxing Club ng'agamba nti byonna ebiri mu kugenda maaso just budde bwokka bwe bujja okubanga bulamula. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Eby'Okutta naye mulabye yataddeyo ekifaananyi awo n'ateekako sound ya Alien Skin. Mwana mulenzi Isimami Jagululo naye ngenza okukola post eno ng'ekiro ekikeesezza leero mu kiro yataddeyo post ey'ebifaananyi bye nga waali akyalikkirya wala. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Komanda Mudogo naye nkebeddeko ng'ataddeyo video just essaawa 4 wenkoledde video eno 4 hours ago. Ekitegeeza nti abalenzi bo bakyaliwo tebannaba kuba nti nno batya olw'embeera eriwo. Kati njagala malirize ne opinion eno. Opinion eno eva ku page ya Jjajja Ichuli wabula admin eyasigaza page eno yawandiise. Mwana mulenzi Flek DJ n'akateeka mu mbeera bweti. Flek DJ mumumanyi bulungi musajja wa Fangon. Bagamba bwe bati Alien Skin obuzibu buva ku ssente kati balaba gwaliko ate gwagenda okuyoola omusimbi mu campaign ate oli unruly tojja kukkiriza kusayininganga $5,000,000 ku show ate ng'ofunako 10. Olinaalya olinnye mu njawulo y'abasajja ate artist gwe bamanyiira oluganda ono lwawandiise ate artist gwe bamanyira obikozesa kati ajjanga option kati balina okukola ekisoboka okuteeka wansi nga campaign tezinnatandika bulungi mu butongole stay walk. Oluganda oluwandiikiddwa lunsumbuyemu eyawandiise bino tagoberedde empandiika ya Luganda ntongole yawandiise bigambo nga bwe bivuga oba nga bw'abadde ayisaawo bubaka bati nkakasa mu bufunye Alien Skin obuzibu buva ku kasente kati balaba gwaliko ate gwagenda okuyoola omusimbi mu campaign ate oli andule tojja kukkiriza kusayininganga $5,000,000 ku show ate ng'ofunako 10. Olinnya mu njawulo y'abasajja ate artist gwe bamanyira obikozesa kati ajjanga option kati balina okukola ekisoboka okuteeka wansi nga campaign tezinnatandika bulungi mu butongole stay walk. So obubaka buwandiikiddwa ku page ya Jjajja Ichuli admin ya buwandiise okutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites bano kye bakola mukwano kyakuba nti bakuwa package y'omwana adda ku ssomero ey'ebyokulya bamuwa daddies empoomu okuzaama decorated donuts yogera ku cupcakes yogera ku binyeebwa mawogola ebyokulya omwana ng'awangaala nabyo ku ssomero kawuna etamukuba bakubire ku 0709787508 bakola ne cake eza buli mukolo Honey Bites. Kati bannaffe aba Alison Painters UG bonno basiizi ba langi. Yes, Alison Painters UG basiizi ba langi bagamba nti omaliriza okuzimba ekizimbe nga kibulako kusiiga langi oba olina ekizimbe kye wazimba edda
nga kyasigibwa ne langi naye kati nga endabika yaakyo si nnungi. Bakubire ku 0705 193636 ate namba eyo ne ku WhatsApp kweri bajja kujja bakusigira ekizimbe kyo bulungi nnyo mu nkola eyeegombesa. Omuntu abadde atudde ku muzindalo kuwa emboozi eno okuva gye yavudde okutuuka weeri eddakiika eno yenze Abasiddi Omusunsuzi. Sitoro eno ngikukoledde nga nsinzidde ku byonna ebizze bibaawo. Kozesa amaaso weetegereze, toolamu ekyo atojjemu era ekyo. Commentinga kikyolowooza, likinga, sharinga video.